naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, Save a Soul, Taasa Omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Eyo munnange omulabi wange omulungi wa program ya Save a Soul, Taasa Omwoyo era nkwaniriza nnyo ku mpewo za Star TV emunyenye y'eggwanga. Amanya ndi Maishara mami w'abalungi second last born wa mama. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Allah kumpeere jana firdausi. Naawe bonna abatuva ku maaso Katonda emyoyo gyammwe agiramuze kisa. Mukulisa bannaffe mwenna abadde mu programu ya munaffe Abukyaze kansuubira abakoledde akawungezi akalungi weekend gye bayingizza abo bulungi nnyo. Tweyanzege okuba nti mulaba programu zaffe zonna eza Star TV emunyenye y'eggwanga. Olunaku olwaleero nate era nkomyewo sandibadde wakudda kuba n'olunaku olwaleero siri muteleevu bulungi nnyo naye nga sinnabulira nsonga kansooke nnebaza abaana mwenna abamala ebibuuzo byammwe ebya siniya 4 mukulikire eyo ddala katusabe nti Allah agenda kubanga abayisa bulungi nnyo. N'abaana ba P7 nabo bamaliriza ebibuuzo ate siniya 6 nabo breathing yaliwo this yesterday Friday but next week bagenda kubanga batandika ebibuuzo byabwe. Katusabe nammwe Allah abagondeze bo bavakist mubeere baana bampisa mubeere baana mwekoomire ddala nnyo. Mulanga yakola ebibuuzo ngambye mami agala agendako out for swimming. Tofaayo tujja genda for swimming inshallah. Olunaku olwaleero nate nkomyewo ne programu yaffe eya baby. Ensonga lwaki nkomyewo sibadde na wakudda kuba mpulira ndowooza omulabi wange omulungi ndamuko kasenjega ndi mugonvugonvu naye ngambye kankomewo olw'ensonga ekintu mbadde sinnaba kukiggusa era nga ngenda kwetondera abadde bagenda okuba nga balaba programu y'olwaleero. Programu yadde genda okuzannyibwa ya mukyala Wasanyu Babies Home. Tujja kubanga tumulaba week ejja nsubira badde mutudde nga mulindiridde naye munnange nga twagamba nti emergency twagala nnyo tugiconsidering. Ezimu ku nsonga lwaki nkomyewo nti programu ya baby kwe nabalaga week ewedde abantu mwakubira amasemo abantu mwapiriza akasente era ngenda kubanga nsoma amanya gamwe mwenna abatuwa akasente ka baby yabeere nga akola ki ng'ajjanjabwa but unfortunately akasente tekannaba kubanga kaweze olw'ensonga nti nasooka n'ekizikiza oba n'ekisaamuko speed entono olw'abannaffe abaali bavuddeyo nga bagambye bagenda kubanga batuwa akasente ako. Sijja kubanenya akasente kabula oba abantu beerabira ate nga nali sisobola kuba nti mbateeka ku pressure okuleka omukyalo omu ayinza kubanga kwali kuno ng'alaba n'omwami eyankubira nenga kwate tunoonya akasente kaali katini nnyo twali tunoonya emitwalo gyali 5 egyali 5 kati ku sente ze mwampa mulundi guli ze ngenda okusoma waneeno. Bankubya ne bangamba omulala nsobola okubayo emitwalo 10 muli emitwalo 2 ne ngamba sigenda kuddamu kuba mulanga bwe bagattako sente ezo n'obutonotono obunababuze tujja kubanga tukoze eki nga tumaze ekintu kino naye nemba nga sisobole omanyi omuntu abanga akusuubiza akasente si kirungi mumuteeka ku pressure bamukubira amasimu ng'ate amubanja yadde okweyama nti babbanja mu busiraamu naye konze kimpa obuzibu ng'omu munansonyiwa nsubira ku oli olaba simanyi oba olaba but namukubirako omukyala omulundi gwali gumu nampromisinga okuntekerako sente bagende mu ddwaliro ku Thursday but aleka yafuna obuzibu obw'enjawulo. Zimu ku nsonga lwaki nkomyewo mbeere nga mmaliriza ekintu kino. Okusaba kwange era kuli nti mbadde nsaba tumalirizeeyo akasente ka baby oyo. Bajja kubanga bayisaawo ko omukwano gwange gwali programu yaffe y'olunaku olwaleero but waliwo wiiki ewedde omukyala maama gwe basuulira omwana ow'olunaku olumu ogenda okizuula ng'omwana ono mulema w'amagulu naye nga geetaaga okubanga bagakola bagazaawo
kye twali tubadde nga twogerako era ke kasente ke tugenda okuba nga tunoonyeza omukyalo ono. Leero sigenda kuba na muntu mu studio, sigenda kuba na bigambo bingi, wabula nzize tulabe nga tukuŋŋaanya kasente kano olwaleero. Ezimu ku ssimu ze nafunye kyendabye abantu baagala obalooza ssente tuzikuŋŋaanya nga ekintu tuli live mu studio ku nsonga kwa abantu badde bankubira amasimu nga bangaye Queen Mother badde ngenda kuweereza ssente naye ate ovuddeko. Queen Mother zabadde nsindika ssente naate kati n'onsoma ddi kati leero era essimu nsaba egenda kubeera open right now n'akasimu ne ssente nsaba zibeere so that tufune obudde abasinga baagala kwewulira abasinga batadde ku nnamba etali ntuufu nkiddamu ennamba gye bagenda oteekako awo mbasaba temugisindikako ssente eriko studio line ennamba ze bagenda obateekera wansi awo oba ngenda kuzibasomera wano zisimu ezigendako ssente osanga kasente kano kalibadde kawera naye obuzibu bw'ensanze nti abantu abamu era mwasindika ssente oli nansomera nankubira Queen Mother ssente ozirabye ziri bwezi ne bwezi nze gundi mugamba nga sinnaziraba nti era ennamba eyabaddeko ne mbagamba bannange ennamba ya studio sikuteeka ssente lwa nsonga sinawe nja kujjayo ssente ezo ffenna tukimanyi nti ogenda ku mobile money bajja kusaba pini olina okuteeka mu essimu olina okuba nga okola ki ng'ogiyina ennamba eyo mba sinawe ngenda kujjako ssente wabula ennamba z'oteekako ssente ndoza kanzisome eri 0755 84 14 27 oba 0765 26 24 80 amannya ago ejja kujja amanya ga Nansubuga Mai essimu ezo ojja kubanga bazikuteekerako awo leero nzize nga njagala mbasomere naawe ayagala okutuwa baby ono yali wagenda ku Lwakutaano which was yesterday mu ddwaliro naye akasente nga tekannawera bwe nagasegase ssente z'abantu bano gira emitwalo 16,225 era ge mannya ge ngenda okusoma wano omulanga gwenziza okuba leero sigenda bazza mu bingi badde nsaba asindika akasente asindike erinnya lyosobola okuliwulira kati baby mbadde nsaba ku Monday abeere nga agenda mu studio nja kubasaba temunkoowa njagala mbeere nga mbasaba obanga tweyambagana kuba nange abantu bano sibanoonya nti nnoonya abantu mbaleete naye omuntu wajjira ku mpewo galaba ekizibu kimutuddemu kisusse ngenda kwebaza era abalabi bange abalungi bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala ku baana abasatu be mbadde nakaleeta wano nga kwe kuli omwana eyasooka eyajja n'ebituli ebisatu ku mutima nga banoonya obukadde 8 ngenda kubeebaza kyemwasobola okukola kyonna mwakitoola era omwana agenda India omwana bagenda okumulongoosa ninze mawulire ganaavaayo basimba lwa 6 lwa wiiki ewedde mwebale nnyo mwebalire ddala ekitono kye mulina ne musobola okuba nga mugabanyako naabo ababeera mu beetaavu ne baby eyalina ekibo ebyenda nga byavaayo mami najja wano era bwe twamuleeta wano mmwe abalayi baffe abalungi mmwe mwatolagirira nga mukuba essimu ono yajja anoonya millions zalinnya balongoose baby naye nga tutudde era nga wotudde nga wolaba mwe twafunira bamuziratisa ne bagamba agezeeko entebe bajja mukola ki eddwaliro ndyerabidde bajja kumukolako eddwaliro ya Barracks erinnya ndyerabidde naye nga liri ntebe balongoosa abaana abakoze eki ababa bavuddeyo ebyenda nga birina okudda munda kuba time yali eweddeko nga abazadde nga womanyi nga bali mu bulumi bali mu fiya omwana ebyenda biri bweru sente teziriiwo ebbanga batugamba liweddeyo ntuusa okubagamba nti n'oyo baby naye eddwaliro ngera we mwatugamba bagenda ne babagamba tujja bakubira bajja bakubira abazadde ne bateyamu banaatukubira ddi bati alhamdulillah omwezi guweze era babakubidde appointment yaabwe ya ku Monday nga 11 era baby bagenda mukolako nja kubamba buulira ebinaaba bivuddeyo nkyabeebaza ne ku baby ono gwe naleese era wensaba tukole ki wensaba tubeere temukuba ku ssimu eno entono eno tugikubako nga mmaliriza right now eyo essimu gyola ku screen yo gyokubako otuwako kyotubuulira oba akasente kootuwa oba obuyambi bw'otuwa eyakatweyongako oba talaba share yaggwa twafuna omuzadde wano
neyefunira omwana nga tafunye lubuto alinga nga Bikira Maria olw'ensonga nti oli yazaala omwana n'ajja ewuwe n'amumusuulira n'amusaba kadomola agendeko emmanju omukyala teyadda. Mami ono n'asala wasigale ne bebi naye bebi ogenda omukebera nga alina amagulu nga gakyama getagatereeza n'amutwala emulago ne bamusaba emitwalo 35 ne tugamba katunoonyeza emitwalo 5 n'ebirala oba tukola ki oba tobimanyi wabula otwasonda sente era nga ngenda kubanga muzibasomera omanye omukwano gwange kwa kyendabye abantu abamu bankubiranga mugamba Queen Mother ate sente zitowansomye ate nga naweereza Queen Mother wavuddeko nga saakuwadde sente mukwano kadisindika kati kakatono koolina tunoonya emitwalo ndowooza 33,225 sente zisobola okuba nga zikola ki nga zigenda. Ngenda kusoma ku bantu bano ngenda kweyaza akasente kamwe katuuka saagamba ngenda akasente kamwe tekatuuka. Mukyala babiri Aisha omutwalo gwo mu 1000 gwatuuka. Mukyala Elizabeth Kyesimere emitwalo 3 munzikize nebaza omukyalo ono Elizabeth kasokedde nga ntandika kola programu zino nga noonya kuba sibuli gende tanti mba mbaagala mu sente oba nti mba mbasaba sente bebi oguwala bagutudde okunoonyeza sente mu kiseera kino mukwano gwange we bebi gwe twagala amagulu ago bagatereeze era nga yabadde alina weekend mu ddwaliro emulago wabula kasente tekaweze tukuba mulanga kyonna kyolina essimu eriko ku ssaawa eno yakubako twogere era wenvaako after 1 hour wogikubako batusobola kunfuna waba teziri essimu endala zo ogenda kubanga osobola okola ki ng'osobola okunfuna essimu endala okuli 0755 841427 ogisindikako sente zituuka era oba oyagala okwogera nange okuba nga tuvudde mu studio mba nja kukwata ne 0765262480 ezo zitekeko sente okwogera nange kwezo tubanga tumaze ova ku mpewo njagala mutegeere bulungi essimu eriko essimu right now mu nnyukuta eza black ennene tugikubako ne twogerezeganya mu kaseera kano 1 hour gye ngenda okukolera naye ate wenna ava ku mpewo ojja kuba tusasobola kunfunira ku ezo essimu okuleka tojja kunfunira ku ssimu z'osindiseeko sente era nga nkuba omulanga okutwagalako kasente eyo essimu ya studio togisindikako sente abamu mwakola ensobi nga sente kwe mwaziteeka mba sirina bwenzijjayo. Mukyala Elizabeth Kyensimira omukyala ono mbadde mbagamba omukyala ono atuweereza sente badde nkwebaza nnyo watuweddere emitwalo 3 kwoli omwana atuweereza emitwalo gyali 2 waliwo bebi emulala gwe naleetera atuweereza sente weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalire ddala watuwa emitwalo 3 gyatuuka mukyala Goreti nusu 10 lwatuuka mukyala Nakaseggu Mastula 2500 Juliet Mwanje 2000 Huda Bukenya 2000 Mase Mwembabazi 1500 Florence Nanfunu 2000 Jacob 1500 Omulangira Steven 2000 Karim 1300 Juliet Namwanje 2000 Robin Ababiri 1500 Daphne Nekesa mutwalo Twamusange Abdu mutwalo Hamis Walugembe 2000 Jacob 2000 Madrin Nalubega 2000 Twamusange Abdu emitwalo 2 Aisha Babirye gumu 10 Mile Nabukenya 1500 Editoni Makumbi 3500 Florence Namubiru 1500 Steven Cecilia nusu 10 Robin nusu 10 Sulaiman Matovu 2000 Silaji 2000 Juliet 2000 Brian nusu 10 Shakila 1500 Yasin 2500 Irene nusu 10 Aida mutwalo gumu Michael 2000 Roja 2000 Steven 1300 Lydia 2000 ne Carol emitwalo 2 akakasente ketubadde twakafunawo mukwano gwange ali eyo ali ku programu yaffe eno eya Save a Soul Taasa Omwoyo era nga tuli mu kutaasa omwoyo gw'omwana
baby gwe basuula nga talina maama w'omwana ono yonna gy'oli walibadde ofuna ekisaamu mutima nti baby wamusuula naye ate mu budde bwonna ojja kwagala okulaba nga oyagala omwana ono naye mbadde nkusaba yonna gy'oli vaayo obanga mbeera ye yakuyinza oba olw'okuba nti baby wamuzaala n'olaba nga amagulu gakyamye bwegati n'ogamba kansuulire ono omuntu omwana mukwano wandivuddeyo tomanya mukama by'anaaleeta baakulabako baŋŋamba oli kawala kato omwana muto baby oba yakutiisa mukwano tukusaba wagenda wateeka omwana oyo bakyaliwo waali badde mami gwe wamulekera ye yeewaayo abeere n'omwana ono n'ate yeetaaga obuyambi okuyonka kwa maama gwe jangu totya tujja kuba nga tukwasaganyiza wamu naawe tulabe nti baby ono akula bulungi kuba kiro z'omwana z'alina ntono kabebi katini nnyo ketaga feeding ya mami era mu baabweza message ku YouTube mulimu eyagambye nti n'emitwalo 5 matono nnyo kubanga tugasonda baby oyetaaga engoye baby oyetaaga amata naye mu kaseera kano mbadde ebyo sibitunuulidde nnyo akasente mukamanyi kabuze era abantu mulaba tukyamya mitwalo 5 ne gakyaganya okukola ki okuba nti gawera tusooke tulabe nti baby ono ataasibwa atya amagulu gano ng'akyali baby ng'abasawo batugambye nti gasobola okudda engulu amagulu gasobola okutereera kuba akyali muwere bajja gagira gakole ki gadde mu nteeko mbasaba kwana abalungi kyolina kyonna nzize wano kusaba kyolina kyonna nsaba otuteekereko tulabe nti ku Monday baby ono bamutwala mu ddwaliro leero lwa mukaaga ekya Sunday ku Monday mbadde nsaba baby ono babeere nga bamutwala mu ddwaliro mami ono simukomezaawo leero nsonga kuwuli namutaleet baby n'agenda naye ku booda embeera nendaba nga teyali nnungi okuba nti baby atambula mu mbeera eyo ate nga yali yeetaaga okuba nga ng'omanyi omwana nga akyali muwere kuba kati awezezza ali mu mwezi ne weeks 2 kati weeks ziweze 3 okusinziira ku mami gwe bamusuulira yamutuuma linnya lya Karim yamutuuma linnya lya Karim hello mbadde nsaba omuntu yenna akuba essimu TV yo gikendeeza eddoboozi tosobola kuba nga weewulira awo tujja kuba tetukwatagana bulungi gwa planning okuba essimu TV yo gikendeeza eddoboozi nzija kuba nsobola okuba nga twewuliza naye nga akasente konna komusindika tugenda kuba nga tukaaniriza tulabe nga baby bamutwala bamikwano temukuba kweno essimu entono eyo studio line gyobeera okuba nga okubako tugenda kuba nga tukwatagana ennamba y'essimu eri 07 gy'osindikako sente 0755 84 14 27 oba 0765 26 24 80 gwali ku MTN enamba eno mbadde nsaba tetugikubako eno ojja kunkubirako nga tuvudde mu studio naye mba nga nkyali mu studio nkusaba okubeeko eyo gy'olabaawo tujja kuba nga tusobola okuba nga twewuliza tubeere nga tutambuza abantu bano babeere nga bafuna obulamu obulungi babeere nga beeyagala bamikwana abalala abankubira amasimu nonga Queen Mother nakubira nombulira ekizibu kyo ekyenjawulo wemba nga mbadde sinakulikodi nga tonyiiga waliwo abankwera nga Queen Mother nze munange kino na kiri so ebizibu biba bingi ebizibu oweyinga nolaba kiriwo kirina okusooka nga wembasabye nti program y'olwaleero era nzize mu studio ne stoppinga program egenda okuzanya gye nataddeyo gye nateekayo nga yina okuzanya leero ne ŋŋamba tusooke tumalirize ekya baby then eri program ejja kujja era mbasaba mugirindire wiiki ejja kuba erimu ebyokuyiga bingi hello erimu ebyokuyiga bingi era hello wanje nyabo kyekituuse ku masimu.
mbadde bagamba nti tubaako ne tutugamba nti katulinde bamikwano temwenyiga ate kati omukuba kweno nesaawa eno netereka sente zammwe wemugikubako kati basisobola kufuna naye ate mukkiriza nti noweva ku mpewo essimu zino ebiseera ebisinga nziddamu nenzikuba netwogera halo wanje halo kale nnyawo naye gyebaleko wanje wanje bigambo sibiwulira bulungi osaba ku namba yange kendeeza TV yo nkuwulire TV yo gyegyeko eddoboozi kati nkufuna ola kusindika sente yes sindika ku namba y'essimu waliwo essimu entono eziri ku screen awo oba toziraba eya Airtel eri 0775 MTN eri 0765 26 24 80 era ejja kuleta amanya ga Nansubuga Maayi kale tweyanzege gwe wenna kyonna kyolina tukyaniriza Baby Commande agende mu ddwaliro abakuba amasemu mbasaba TV eddoboozi lyolijjako netusobola okuba nga twewulira wona okwagala okukuba nga weewulira tujja kuba nga tetukwatagana bulungi nja kuba nga sikuwulira bulungi essimu entono eno temugikubako eyo eri ku screen yo ku ssaawa enjo oba okubako eri mu bigambo bya black tusobola okwogera era osobola ogikubako obudde bwonna mba nja kuba nga nkukwata naye ate wali abankuira ku ssaawa 6:78 ogw'ekiro nange singa tiriso obudde mba musindikako busindisi ssente obwo obudde eri abankera nate ku 11 nakuba essimu nagamba Queen Mother mbadde nkebera kulaba oba essimu eyo kweri ne tunakola ki twewayo kubaweereza naye ate naffe tufunemu ekisanga tukuba amasimu gano kikuba kisi paka ssaawa nga 4 ez'ekiro 5:6:8 neziba 10 ng'osindikira ka message awo halo halo wanje nnyabo Airtel eri 0755 84 14 27 kale tweyanziza ezo musindikire okwo bambi onowembanga maze show nga tompulidde nga nsomye wano ssente zo kuba essaawa emu weggwako mba nina okufuluma studio ate munaffe ow'emisono nayingirawo naye mbadde nsaba togamba ti Queen Mother amaze show sigenda sobola musindikira ssente mukwano sindika era kusheddako nemba akoze show ndala abantu abo mba nina okubakola ki okubeebaza kuba akasente si buli omuntu asobola halo wanje nnyabo halo halo hello mukyala Irene Happy omutwalo gumu gutuse tweyanziza omutwalo gumu gutuse mukyala Catherine omutwalo gumu 10 mukyala Catherine Naroga tweyanziza omutwalo gumu 10 gutuse webale kujjanjaba mukyala nyo n'omulala ono mwami Kwezera Colonorio omutwalo gumu 10 gutuse
tweyanziza mwebale kujjanjaba badde nsaba lunaku lwaleero w'enviraano tubeere nga gino emitwalo 33 mu 75 tubeere nga tuzijjeewo mukyala nasobole okugenda ate tulabe nga tuleeta abantu abalala tukole programs ez'enjawulo munansonyiwa Save a Soul nga bagamba ffe tusanyaka ku luvannyuma ng'ebintu ebisinga bimaze okukola ki nga tumaze okubanga tuyise mu bulumi obwamamyaze akwadde story n'ogiwulira n'okaaba otumaliza tulaba ki ekyokukola tusooka nitukaaba tumala okukaaba tugaka tugenda sala magezi tugasala ate tufuna ekyo kiwadde twagala netulyoka tukola ki ne tulyoka tusanyuka ensonga ki programu ya Save a Soul taasa omwoyo weeri era gwe wenna aliyo ng'olina ekizibu ky'omukwano tokisirikira wonna odda mba n'agamba batya goofa nakyo oyagala osanyusa abantu naye nga ku mutima toli musanyufu tekiba kirungi. Nfunye omutwalo gumu mu 6 okuva wa mukyala Christine Kabagwirira Christine tweyanziza mukyala Christine nusu gumu 6 gutuuse tweyanziza tunoonya emitwalo 33 tulabe nga bebi ono agenda abeere nga ajjanjabibwa. Guno gumu 10 okuva mukyala Catherine zituuse leero nsazeewo nkikolebwe nti lwa nsonga mwandaze nti mwagala ssente zammwe nzisomerewo naate yali eyalaba nga kaseera kano ssemu waatudde talinaako kasente mobile money zinyuse naate nga yagala okuwaayo akasente mukwano togamba nti sigenda kuwaayo kwa Queen Mother akoze ki anaatera okusiibula oba nti avuddeko wandika ennamba ezo osobola otuteekerako tulina olunaku olwaleero n'olwenkya ku Monday mami atwale omwana ono emulago bamutereeze amagulu era tukusabira Mukama Mama Karim akuwa omukisa akuwe ssente akuwa byeyagala byonna kuba wewaddeyo okubeera ne bebi ono gw'otamanyiiko maama gw'otamanyiiko taata gw'otamanyiiko mayitire naye ate era nkujjukiza kuba nsuubira ku oli olaba bulungi nnyo okukubidde nga nzijja wano nti ssente zinnabwera tugenda kuddamu tukole ki tukoowoole tulina ogenda ku poliisi tojja kubeera na mwana oyo nga toli mu mateeka eyakusuulira omwana tasobola okudda ate n'akwefuulira n'akugamba nti gwe wakola ki tiwabba omwana we. Tulina ogenda emulago ekawempe mulago y'ekawempe gye yazaalira tulabe mu records omukyala kubazaala mu biseera ebyo yawaayo mannya ki kuba tuwulira nti yagamba yali amuliraanye eyamuliraanye omwana we yafa olwo n'ayagala aguze oli omwana we olwokuba olwo naafudde mbuno ye yazaala omwana nga tamwagala so tomanya mulago ejja kubanga etuwa ku information ebigenda mu maaso obeere ne bebi ono mu mateeka wadde nga mu kaseera kano kyamunoonyeza bulamu naye ne bebi tulina okuba nga tuli naye mu mateeka. Abasindika akasente tweyanziza kamale okusama bannaffe bano abasindise tulinawo mwami Patrick atuweereza 25,000 tweyanziza tweyanzeege. Mwami Patrick tuwadde 25,000 tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kujjanjaba naye nga wembasuubiza nti wembagambye nti n'abali ku mikutu gyange platforms zange ez'enjawulo mbadde mulaba nga si bebi ono mbadde simwogerako nnyo ennaku wiiki eno ewedde nga manyi kikoze ki nga manyi kiwedde naye abansuubiza akasente ako bafunamu obuzibu ng'abantu maybe oba beerabira najjukizaako omulundi gumu saddamu kuba naye nsaba mubanga gye muulabye programu eno y'olwaleero mbadde sigenda bakubira amasimu nga babanja kuba mwasuubiza nze ng'omu wano nsobola ozisaba by the way wano bamukalu nnyo nga nzisaba nga ndi ku mpewo banjagala era nsobola ozibasaba naye bwe tuva ku mpewo nkwate essemu nkukubire awo kinkaluubiriza eryagamba nti Queen Mother nkuweereza zino naye ovaako ngenda kukola ssente bwezi kati ebbanga we lituuka mukwana ate wenva ku mpewo kinkaluubirizaamu nnyo okubira omuntu nti nkusaba ssente oba nti nkola ki nzikubanja mba ndabanga ali mu kkubanja mba ndabanga so badde nsatuleme muleme kumpa ku buzibu aba weeyamye okuwa badde nsaba nkimanyi okwerabira kubaawo naye wekuba essimu esooka
tonsuubira kuba ssimu yakubiri ekyo kyo mpulaba nga kyampadde obuzibu bwa mikwano ayagala okubaako kyotuwa essimu ezo kwoteeka ssente studio line eyo yo togisaako ssente essimu yennene eri mu bigambo ebya black yo togisaako ssente naye zino essimu entono zolaba wansi awo ezo zo teekako oba MTN oba Airtel tugenda kuba nga tuzifuna. Ono mukyala Irene Happy namusomye yatuwadde omutwalo gumu tweyanzege mbadde ekyabagamba nga wenna ali eyo nga weetaaze Queen Mother osobola okuba nga onfuna ku nnamba z'essimu ezo z'olaba naye mwenna abankubira nga mulina ebizibu ebyenjawulo n'ogamba Queen Mother nze nga tonnampita nga tonnakola bw'otyo mikwano buli omu manja kumukolako n'abali eyo nga ogamba nze ekizibu kyange weekiri nga wenna bagamba tukola counseling and guidance aba Seva Sotaasa Omwoyo eriyo ekizibu nga bw'okirina naye nga si kyakujja ku mpewo so nammwe tubalaba mu ngeri ez'enjawulo ne tuba nga twogerako nammwe kuba tetwagala mukole ki tetwagala mufe na bintu munda abaami n'abakyala kitugamba nti kino ky'abaami kyokka oba kyani kyokka n'oba oli mwana as long as olina ekintu kyolaba nti kikumazeeko emirembe obulirwa gw'oyogera naye eri abaliyo nga muli mu families mulina ba step mothers step fathers naye nga waliwo embeera etatambula bulungi naye ng'ate mu family otya okwogerako nabo onkubira kwezi essimu nja kubanga mukwano tukola appointment era twerabe obeeko ky'oba oyogera eri abamu abaliyo nga mulina ebizibu ebyenjawulo oba misango gyanjawulo oba ekintu ng'olaba kitakamu bintu bya kooti naye olaba ogamba atandikidde wankoze ntya save us all we have lawyers tulina ba lawyers abasobola okuba nga bakutuulira mu musango gwo ate nga tobawadde ssente Star TV ya ggwanga Star TV munyenye ya ggwanga era nga TV ya gavumenti so yateekawo programu nga zino mubeere nga temusobola kufiira mu nnyumba kuba amazima gali nti ne butabika ejjudde naye nga yadde tebalina bulwayi bateeka abantu naye abantu bangi naye nga abamu bagenda lwa buntu butonotono oba abamu ku bulwa muntu gwoyogerako naye oba abamu ku bulwa ngeri tukiyita justice n'obulyanga amazima go bagatuulira oba waliwo ekigize newekanga nga obwongo obutabuse ogetize dramatize ogetize depressed kwegamba nolaba abantu abamu bafuna trauma nalaba nga takyesobola kweyinzanga ye nomaliriza ng'oli butabika naye nga tisesejja wandibadde so osobola okuba nga otunoonyako ku ssimu ezo togikubako kati ali mugikubako after here osobola okunkubira ne tuba nga twogera naye ngako kasenyiga kenina mukawulidde naye bannayo okukola kuno era mbadde nina okujja noonye ssente z'omwana mulenzi Karim last week nagamba buli gwe bayita Karim wandibadde otuwa ku ssente buli yali azadde ku mwana wandibadde otuwaayo ku kasente wadde yazaala omwana ono yamusuula omwana talina musango bebi talina musango ate twayambibwa pozi neebazaamu mu mami ono nti weebale butasuula mwana ono mutooyi oba mutamutuga mami awo nkwebazaamuko n'ogamba omwana ono sigenda kumusobola zikanfune wenkyala balekere omwana ntambule ngende mwekyo nkwebazaamu wadde nga wakola kibi osuula bebi ono naye ate obutamutta nakyo kikoze ki kyali kirungi nnyo n'ogamba nze sijja kusobola bebi kamukole ki kamulekere omuntu osanga oli eyo ng'obalingiza nako oba kyonna kyekiri oba gwe wasaba genda na bulamu bwo bulala ekyo Allah yasinga okumanya era yalimanya engeri gyagenda okukola ki gyali kulamula ffe nga abaseva so okusevinga myoyo yensonga lwaki tugambye katudduukirire bebi y'amagulu bagakoleko noono abeera naye amanye nti nine bebi wange wanaatuuka okwavula ajja kuba bulungi wanaatuuka okutambula ajja kuba bulungi so aleme kuba ate na mulimu munene nnyo ku mwana gwasazewo abeere naye nga yadde tamulinaako ki kakwate yensonga lwaki bannaffe tuli wano era nga nsaba wenna ky'olina nabagambye leero sirina bingi bye ngenda kwogera wabula okujja okubasaba obusabi ssente n'okusoma ssente zammwe ze mumpeereza mwami Kwezira omutwalo gwo mu 1000 gwatuuse
era nga bebi ogwo mulaba awo gwe tuli mu kusondera ssente bagende bamutereeza amagulu. Mami olwamuzaala ye n'asuula eri. Mukyala Gloria 2000 zituuse tweyanzizza. Wejje Mukama akuddizeewo. Bebi oyo gwe tunoonyeza ssente yasuulibwa naye ate alina obulemu ku magulu. Mukyala Peace Tendo 4,000 zituuse tweyanzizza. Mukyala Peace Tendo 4,000 zituuse tweyanzizza. Bebi waffe oyo gwe twagala bagende bamutereeza amagulu. Omusajja tamanyi kiri ku nsi, tamanyi maama yaani, talose ku bbeere, tamanyi kawowo ka bbeere we kafaanagana. Naye yamugwe baamusuulira ye yakkiriza nti bebi ajja kubeera naye yeetaaga okukwasaganyizaako. Teyatukooledde nti bannange sirina mata, tannakigondako. Ekyamata alabika akyakisobola. Tannatukaabirako nti bannange sirina ngwezi ennyamba za mwana, nedda. Saagala mumuwaayirize. Yatugamba kimu bannyambeko ntwale bebi ono mu ddwaliro atereezebwe amagulu asobole okuba nga akula bulungi ng'abaana abalala. Wadde ffe nga mukulaba okwaffe twalaba nga bebi yeetaaga amata agasobola okumubositingako afune ku mubiri. Ekyo Mukama kyovala twagamba tuteekemu akasente akakola ki akayitamu akanaba kafiseemu kamuyambeko mu kukola ate ebintu ebirala nga omuzadde yenna. Mukwana akuba ku ssimu eno zino gy'oli mukubako essaawa eno yakuteekako ssente. Wabula nja kukwata nga nvudde ku mpewo. Kati ngoyaga kwogera nange kuba essimu eriko ekigambo essimu mu peeni ya black mu kala ya black waggulu. Aweeyo woogikuba tugenda kwogera. Eyo woogikuba tugenda kwogera. Kati gy'obadde okubako essaawa eno gy'osobola kukwata mu kaseera kano. Mukyala Jalia Nakamya 3,000 zituuse tweyanzizza. Jalia Nakamya 3,000 zituuse tweyanzizza. Bamikwano kyonna ky'olina tufuneyo ani atugamba Queen Mother abolekera awo bakoowoola kino ekintu kiggale. 2,000 gituuse kuva Dear customer, bino birala. Abakuba ku ssimu kati ntandise nakubajjako. Eri ya studio gye mba mukubako. Nsazeewo kujja kusoma leero ssente zammwe. Nakumpa ssente. Ku Monday tulabe nga bebi ono agenda. Gwalaba atozirinaawo kati. Badde nsa tugamba shewedda sijja kusindika. Sindika era ssente zammwe nja ziwandiika era ndidda nenkola ki? Nemba soma amannya gammwe. Kuba munnange kirungi nnyo omuntu okumanya nti akasente kange kaatuuka ate kalina kye kankolera. Mwenna abasindisa ssente zammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kwagala program Save a Soul, mwebale kwagala Star TV, mwebale kwagala kitongole kya UBC nga UBC, ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Hello? Wanje? Hello? Wanje nyavu? Hello? Hello? Wanje? Wanje? Nkuwulira mukwano? Wanje? Hello? Hello? Akuba essimu nkusaba ojjako eddoboozi lya TV tujja kubanga tusobola okwewulira. Bw'okuba nga weewulira tuba tetujja kukwatagana. Yeesaba. Mukyala Elizabeth Nayiga oba y'ono ndowooza yatusuubiza 2,000. Alhamdulillah Allah akuddizeewo. Tufunye 2,000. Hello? Wanje ssebo?
Kale ssebo naye gyebaleko. Yenye ssebo. Wanje? Wanje? Wanje ssebo jako eddoboozi lya TV yo. Eddoboozi lya TV. Okola ki? Wabula sikuwulira bulungi mukwano oba oteesa ki? Simuwulidde bulungi. Obuzibu abasinga mulekako volume ya TV no oyagale weewulire but tuba tusobola kukwatagana. Ddoboozi giggyeko eddoboozi olimaleyo then tubeere nga tusobola okuwuliziganya. Sitegere kyadde agamba babadde abuuza namba za ssimu kuba tuli kasente kakola ki kakuŋŋaanyiza bebi agende mu ddwaliro. Ennamba z'essimu eziri wansi kwoteka ssente. Eno eri mu black yo yakubako. Ennamba eziri mu white kwoteka ssente. Ennamba eziri mu black kwe tukuba. Wanje? Halo ssebo? Nkale ssebo naye gyebaleko. Yes, Mr. Nicholas. Tweyanziza ssebo tweyanzeege. Webale kujjanjaba ssebo. Nabadde nkyabagamba mukyala asaba Elizabeth Nayiga atuwadde emitwalo 2. Tweyanziza woje Allah akuddizeewo mukyala Nayiga. Kati yono ndi serious nno nnyo kati se ku Monday ye baby agenda. Hello? Jako eddoboozi lya TV yo. TV yo giggyeko eddoboozi. Hello? Mukwano wona okuba nga eddoboozi lya TV yo kweri tetujja kwewulira. Hello? Wanji? Tufunye 50 okuva wa mukyala Mire Sekitoleko tweyanziza. Tweyanziza mwebale kujjanjaba. 50 zituuse. Mukyala Mire tweyanziza mwebale kujjanjaba. Tusaba tukuŋŋaanye ssente zino zigweyo olunaku olwaleero. Mami ono asobole okuba nga atwala omwana bamukoleko amagulu. Waliwo message wano eno. Ngenda kubanga mbeebaza mwenna abasobodde okuba nga mutuwa kasente. Nammwe abakyasobola okuba nga mugenda kutuwa kasente. Tubeere nga tukola ki? Nga bebi ono atwalibwa mu ddwaliro abeere nga akolebwako. Mwenna abawaddeyo gamba nti Seva so otaasa omwoyo mugenda kubanga mugiyimirira naye bannaffe tweyanziza. Nange mwe najja gye ndi nga mulina ebyo munneetaagamu ng'omuntu nja kubanga nkola ki? Nga nsitukiramu. Tufunye nusu 10 okuva ewa Isima. Mwami Isima kulega. Nusu 10 lutuuse tweyanziza. Kyonna kyolina kibaako adding up. Omutwalo gubulako nusu 5 teguba mutwalo era tebakuwa kyoyagala. So togamba nti kendina akagenda kubayamba ki? No mukwano kyonna kyolina kuba eriyo n'atuddawo essaawa eno mubutuufu ng'ondaba ng'olinako omutwalo gwo nasogamba nti kampeeyo 5. Olinako obukadde bwobu 5 oba 10 zonna z'oba olinako. Nenga tusobola gamba nti kanzijanjabe omwana ono. So yoyo abakutte essimu ye n'agamba akatono kennina nnako 15 kansindiko 10 aba akoze kinene nnyo mu bulamu bw'omwana ono. So era nga ngenda kubanga mpawula ku baana nga bwe natandise abaana abali mu vaaka abasenior 4 P7 n'abasenior 6 bajja. So
osanga ebintu nga bino biva mu baana abasinga emuwummula ne mweralula ne mukola empisa embi ne weekanga ng'ofunye olubuto tolwagala, olubuto omusajja tomumanyi, ne weekanga nga ozadde omwana nga tomwagala n'ogenda omusuulira busuulizi bantu. Ebintu ebisinga biva mu bintu weebiti. Tiwafuna olubuto nga toli ready. Ozadde omwana omusudde. Ekibi kigenda. Hello? Hello? Ekibi kigenda kubanga kikkaabirira ku lwa bebi ogwoba osudde. Tomanya mwana ono gw'osudde nga ye minisita waffe ow'enkya, nga ye pulezidenti waffe ow'enkya, naye gwe n'oba ng'okoze ki? Ng'osudde busuuzi. Tufunye 3,000 okuva wa Margaret Kideni. Margaret Kideni, 3,000 zituuse. Thank you so much. 3,000 zituuse. Mukwano weebale nnyo, weebalire ddala. Gwe naawe ali awo ng'oyagala okuwanda nga ku ssimu tekuliiko, mbadde nsatu kikole olwaleero n'olw'Emmande tulabe nti akasente kano kaggwawo ate tuleete puroguramu zaffe endala. Si buli ajja wano nti aba yetaaga buyambi bwa ssente, wabula waliwo ebizibu ebisobola okusolvingibwa nga si bya ssente. Seva asobola omutumwaniriza nga waabaze. Mukyala Scovia Komusinguze 50,000 zituuse. Mukyala Scovia tweyanziza. 50,000 zituuse. Tweyanziza. Mwebale nnyo kubanga mulaba sheeno. Nkavuza nno kalamba sibawaddeemu na break bawummuzeemu koba kubanja gadde sente zammwe muzisome muziwulire mumanye nti zituuse. Abamu nkubira nga nvuddeko nti kwinimaza kyokka mbadde ngenda kusindika ate n'omaliriza. Nedda mukwano wemba mmaliriza obudde wabawo ekiddako era kati mbuze eddakiika ezitawula na 15 mbeere nga nsiibula wabula osobola osindika neekasoma. Wemba nvuddeko still sindika nja kuba nzifuna era ekitabo kino nkola ki? Mpandiika. Nja kuba nkusoma mwate mu programu endala olw'okuba nti akasente ko kaba katuuse. Hello? Hello? Wanji? 3,000 zituuse. Mukyala Margaret? 5. Mukyala Scovia? Zituuse mukwano kusomya era nziwandiise wano. Namara Rachel Scovia Namara Rachel. Kale zituuse. Tweyanziza mukyala Rachel webale kujjanjaba. Banange mwebale nnyo. Mbadde ekyabagamba kati ng'era we kiri nti obulungi bwa programu ya Save So Taasa Omwoyo. Naawe ali eyo oyinza okuba ng'ompadde akasente kano naye nga naawe olina ekizibu ky'olina. Olina omwana tasoma, gwe mwennyini oyagala kuddayo ku ssomero, oba olina omuntu oyagala asome, osobola okunkubirako. Bursaries nziyina, ayagala okusoma ebyemikono, ayagala okusoma, ayagala okugenda ku university, ayagala okusoma amateeka. Hello? Kale sitawa naye gyebaleko. Tuteeka kwendo gy'okubiddeko, teeka kwezo ziri mu kala ya white. Kwezo Airtel teba MTN bw'oba oteeka zijja kuba nga zintuukako. Ereeta Nansubuga Maayi. Hello Wanji Ssebo? Kale tweyanziza. Mwami Khalidi Buteeraba 2,000 zituuse. Tweyanziza. Mwebale kujjanjaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde ekyabagamba nga oyina omuntu gw'oyagala asome mukwano noonyaako. Nja kubanga bursaries weeziri. Kati gw'oyagala okusoma university weeteeketeeke
nti nteekeddako ya mu January naye osobola okubookinga right now kuba we baba bampadde babako ennamba gye bakomako. University ziri bbiri zampadde bursaries nga mwe muli Metropolitan International University eyo nga yakoze ne university ey'okubiri university ey'okubiri in fact ziri universities bbiri then ne Datamine Institute nabo batwadde bursary abaseva Sol ne Macalland Institute batwadde bursaries abaseva Sol ne bannaffe aba Nairobi Benson nabo batwadde bursaries bweyagala omwana okuyiga ebyemikono ebyokanika ebyokuzimba ebyokukola mu salooni bafadde bursaries ojja kubanga onnoonyako abaana bano babeere nga basoma. Abakuma ku ssimu eno ku ssaawa eno sobola gikwata eziri mu white tusaako ssente wabula we nnaba nvudde wano nja kubanga nsobola okubanga mbakwata. Hello? Tusambye kusigaza dakiika 5 tubeere nga tusiibula naye nga nnyongera okubeebaza akasente ko wengattagattamu tekannawera. Mukyala Elizabeth yatusisa omukono n'awanirira yatuweereza emitwalo 2. Hello? Wanje? Nkale nnyawo naye gyebaleko. Wanje? Yenze nnyabo? Wanje? Omwana mulenzi yamutuumye Karim. Omwana mulenzi wange. Kati ate ojja kujja ku UBC ekirungi enamba y'essimu ezo eziri wansi ojja okubanga onfunira UBC omanyi weeri Busaabala notamanya UBC weeri TV y'eggwanga omanyi parliament weeri kati omanyi parliament weeri UBC omanyi weeri oba National Theatre weeri aha kati awo wenyini ku Parliament Avenue UBC ojja kubanga ogifuna bya basalo ojja kujja nkale mukwano nkale mukwano yensonga lwaki batuya banaffe ne batuwa ku basalo akola obulungi asiimwa ya tweyanzege mwenna abasi masimu tugenda gaggalawo ndowooza abakuba kati kweno mugenda kuba after budakikanga 5 navudde ku show ngena tero okusiibula awonja kuba asobola obakwata muzikirize abakuba ndi mukubajjako wano naye nga akasente musigale nga tukyasindika tukyabuzaako ndowooza sente entono mami ono abeere nga akola ki nga amaliriza ogenda kubanga bebi bamujjanjaba mwenna abadde yakatu kwetweyongako nga ngenda kusiibula mami bamusuulira omwana naye omwana agenda omukebera ng'alina amagulu omwana gwenjogerako bamusuulira wa lunaku lumu naye nga talina kyasobola kukola wabula okebera bebi nga amagulu gakyama n'amutwala emulago abasala mugamba aleete emitwalo 35 bajjanjabe bebi naye ne tugamba katunonye emitwalo 5 ebigwa bitalaze bigwawo mu kaseera ako ebiddwaliro mubimanyi tubeere nga tugamufunira era nga nsubira ku Mande njagala abeere nga agenda mu ddwaliro kati nsaba gwalabye kati oba nga tubadde tuzirinaako oba nga obadde olinawo katono naye nga olina essuubi ly'okutuwa osobola otusindikira ssente ezo mu nnaku zino tulabe nti bebi ono agenda alongosebwe amagulu mwenna abatuwadde akasente kammwe tweyanziza tweyanzeege isimasali 12 zituuse tweyanzeege temujjanga okwo omutima omugabi mukama ayina engeri naawe gyakola ki gyakusasulamu mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abadde ku programu yaffe eya Sevasa Otaasa Omwoyo munzikirize mbeere nga nzigalawo sheeno nate akasente essimu zo zikoppe osigale ng'osindika kuba tumaliriza wentunula kale kati kannawera bulungi kabulako
tulabe nti mami tumuwa obujjanjabi. Mbadde Maishara mu Queen Mother nsibula abantu mwenna abantu be Kawanda Kirinnya Bigomba kutumiddeko nnyo mwebale nnyo emirimu emimu gye mukola n'ebitundu ebyetoolo in fact yonna kati Bombo Road mwenna abatumidde olunaku olwaleero nsikirize mbasinkane n'abeebwayise bebi ono gyasibuka bebi bamusula mu kifo ky'ebwayise mwenna abantu beebwayise Bugaza zone Kamalimali mbatumiddeko nnyo tubeere nga bebi waffe ono tumukuza era mmanyi tugenda kubanga tumukuza tusinkana wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mbaagala nnyo. Zebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu bana